Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegatta ku kigenda kuba kirungi n'ekyala likinga video katona ku lwaliro nzize nammwe abakyala nzize n'ensonga gwe omukyala gwe wenna ng'olina obuzibu bw'omwami wo ng'omwami wo ebiseera ebisinga tayagala kusula waka ng'asula mu mabaala asula eyo mu bakazi balala nkwetedde eddagala erigenda okuyamba omwami wo akomewo abeere ng'asula ewaka kwetedde eddagala lino ligenda kuba likuyambira ddala bulungi bw'alina ekizibu ekyo ng'omwami wo tayagala kusula wo omwami wo tayagala kusula waka ng'asula gy'otategeera kubanga yafunayo abakyala abalala nga gy'asula kati kwetedde eddagala lino ligenda kuyamba omwami wo agenda kudda bulungi nnyo atandike addemu abeere ng'asula naawe abeere ng'asula mu nnyumba eyo gye yakuzimbira gye yakuwa kati okutandikira ddala njala tutandike olaba ekintu ekyenkutte guyitibwa omugwa. Omugwa ogwo njagala ofune omugwa nga gusibiddwa ku mbuzi naye ng'embuzi eyo erina kubeera nnume. Funa omugwa ng'ogwo gw'olaba gwennyini bwe gutyo nga guli ku mbuzi nnume. Kati omugwa ogwo funako akagwa katono ng'ako okalaba bwe katyo funako akagwa bwe katyo okalaba nkugambye n'eddagala ligenda kuyamba kusobola kukomyawo omwami wo atayagala kusula waka abeere ng'addamu okubeera ng'asula ewuwo abeere ng'asula wuwo nga tasula bweru okitegeera oba nga tasula mu kyalo okitegeera bwe kityo bwe kiri ng'ogamba omwami wo obeere ng'omwefunza nga buli kanaku asula wuwo nga kwegamba n'owaba agenda kusulako ebweru alina okubuulira lwaki asuza ebweru kati n'olwekyo eddagala lino lyenkuwa kugambye funa omugwa gw'embuzi omugwa gwonna naye ng'ogusibiddwa ku mbuzi embuzi eyo erina kubeera nnume. Kati embuzi enkusaba akagwa omugwa ogwo ogusanga guli ku mbuzi tugeze osanze embuzi oba yawaka wammwe waka njagala oggyeko akagwa ku mugwa ogwo ogw'embuzi ennume salako akatundu k'akagwa nga bw'olabika kembadde nsala kenkulaze salako akatundu kati akatundu ako kaleeta ewaka njagala okasibe ku kitanda kyammwe kye musulako. Nkimanyi bulungi nnyo nti ku kitanda ekyo omanyi mwami wo sayidi gy'asulako ogimanyi bulungi nnyo nzozo okimanyi bulungi nnyo nti omwami alina waasula naawe omukyala olina sayidi gy'osulako kati njagala akagwa kano okasibe ku nkondo y'ekitanda wansi ku sayidi omwami kwasula kitegedde bulungi nnyo kasibe ku nkondo y'ekitanda wansi omwami sayidi gy'asulako oba ku kugulu kw'ekitanda naye okugulu okwo okwa sayidi omwami gy'asulako oba miranamiro oba kimitwetwe naye wansi ku mugulu gw'ekitanda sayidi omwami gy'asulako. Kati bw'oba okasiba nkusaba olaamirizeeko ebigambo bino njagala ng'osibako akagwa kano ku kugulu kw'ekitanda wansi laamirizaako njagala olaamirizeeko ebigambo bino. Gwe mwami wange nkusibidde wano ku nkondo y'ekitanda nga embuzi bw'eteerabira kudda waabe waayo naawe toddangamu kusula mu kyalo gano ge makaago tulinaayo malala kiba kimala sibako akagwako bulungi nnyo okiveeko okireke omwami wo tagenda kuddamu kusula mu kyalo tagenda kuddamu kusula bweru tagenda kuddamu kusula walala ajja kuba ng'asula mu nnyumba eno ajja kuba asula mu nnyumba yo buli kaseera olw'ensonga nti obeera omusibidde awo ku kitanda ekyo kw'osibye akagwako kitegedde bulungi nnyo ebigambo ebyokulaamiriza bikulu nnyo osaanye obeere ng'okola ki ng'obyogererako ng'osibako akagwako omwami wo ogenda kuba omusibidde awo tagenda kubeera ng'asula mu bakazi balala tagenda kuddamu kubeera ng'asula bweru okitegedde bulungi agenda kubeera ng'asula mu nnyumba yo buli kaseera nga mubeera mwenna nga bw'okitegeera omukyala eryo ddagala njagadde ndibabuulire libeere nga libayamba nkagamba nga tasula bweru abeere ng'asula wuwo okitegedde n'waba alinayo abakazi abalala abakazi abo abeesonyiwe oba abalaba misana abalaba emisana naye ekiro ateekeddwa kusula naawe okitegedde bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri ebigambo ebyo by'okulaamiriza bikulu nnyo tobyerabira esaagala obyerabire kambikuddiremu obitegere bulungi nnyo kuba bye bisinga obukulu ng'osiba omugwa ku kugulu kw'ekitanda omwami sayidi gy'asulako olina kugamba bw'oti nti gwe mwami wange nkusibidde wano ku nkondo y'ekitanda ng'embuzi bw'eteerabira kudda waabwe waayo naawe toddangamu kusula mu kyalo gano ge makaago tolinaayo malala okitegedde bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri kigenda kuba kiyamba omwami oyo okubeera nga tajja kuddamu kusula bweru
ajja kuba asulawo buli kaseera bwekityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.